bagoba abaana ba mwannyina ne balamu be. Bannamwandu bakalizibwa okuli Ruth Nakitende ne Nakirya Esther balomboza ennaku n'abajja balabiza nga bagoba mu mayumba ne ku ttaka. Bazoose mu lukiiko nga n'abaaluvuddemu ng'amaziga gatonnya. Oyo aseegera mulwadde era n'essaawa eno bagamba nti akutisa ekyekiti. Kati maama wange jjajjaawe Alisitera Nanfuka mukamujjajjasi ye yamuwaawo. Yagaba mu bulamu oyo yawandiika endagaano nga agabira n'amadooka n'abaana abaana. Bano ababiri Wire ne Dani yabawa fuuti 5 ku 10 wano mu maaso. Then Dooka n'amuwa fuuti 5 ku 10 emabega. Bweruwedde ab'obuyinza ne balagira bannamwandu abaero Sesooka n'abataka okugenda ku kitundu n'abakiyalyanyaze bayawuleko bakiddize bamulekwa. Njagala poloti zange ziri bazipime wali nga ziwera. Teziwera yazisimbamu ebiroowa. Ensonga eyo n'ennima simuwalampe munnaye Ssenga w'abaana era nasirika. Ekirala ekyannuma nzimba akayumba kali nfune wensula yajja n'aŋŋamba ennyumba eno ogizimbye mu kibanja kyange. Nakitende nga namwandu wakalizibwa omutaategeeza nti mulamu we n'ava yamusibisa mu kkomera entenjeru okumala emyaka 2 bwe yagenda ku ttaka limireko emmere abaana n'ava n'amugulako omusango gw'okusaawa emmwanyi. Kye tuba tukola mpa omwaka ogwo yadde gibadde 7 nze njasobola okulimawo obunyaanya oba meroni nzize ssente zange enku. Bamugamba muleke asibwe ne ngenda mukomera emyaka eti nga ndi mu kkomera ngenda okudda akasomero kasaanyeewo. Olukiiko luno olukubiziddwa Collins Kafeera avunaanyizibwa ku bintu by'abagenzi e Kayunga ng'eno bannamwandu gye beekubira enduulu. Weetabye ne Muhammad Sebuliba wa poliisi n'omuntu wa bulijjo saako Irene Alikobo w'amaka n'abaana okusobola okugonjoola ensonga. Omu ku bamulamu alumiriza n'ava nti ekibanja Nazaalewe kye yali esalira bazzukulu be yakyeddiza n'empaanya ezasimbibwa okukyawula n'azikuulayo. Mulamu ono kyabadde ng'ayogerako naye yali nga azimba ekyo ekyuma kati olw'okuba nalina ebyensumbuwa ewanga ne mugamba ekibanja kiri tukitunde kuba tekituyamba. Kafeera alabudde n'ava nti singa teyeesonyiwa kunyaga bintu byamulekwa oluggi lw'ekkomera luggule. Ki ekikuyingiza ekkomera bintu ebitali bibyo? Emyaka gy'ogenda omalayo mmeka? Aga amatono mukitegeera akali kisaagala munnange oyo kumaza mu kkomera lugundi ku bintu ebitali biki ebitali bibi. N'ava azituse ne yeekandaga nti agenze kufulumya bintu mu nnyumba era n'ategeeza amulekwa nti bafunanga obuzibu bwonna ewuwe tebasala. Genda kujjamu bintu byange. Temutya poliisi mujje wemanga mulina obuzibu bwonna mujje muyambibwe kubanga ffe tuliwo okuyamba mmwe tuliwo okukuuma bintu byammwe era tuliwo okubawa saavisi. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Babukedde TV. Ate nga tuvuddeyo abantu abawerako kigambibwa okuba nti bafudde oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka mu disitulikiti ey'e Bulambuli. Kino kivudde ku nkuba etonnya ensangi zino nga tessalako. Ab'ekitongole ekya Red Cross n'ab'obuyinza basindise abakugu okusobola okuyiikuula ettaka lino. Abantu abawerako ebagambibwa okuba nti bafudde oluvannyuma okubumuluka omuluka gw'obuluganya mu ggombolola y'Emaso e Bulambuli yevudde ku nkuba etonnya obutasalako ettaka ne liyiika. Ab'ekitongole kya Red Cross basindisa abakugu okunoonya emirambo n'okuyamba abakusiddwa ng'omwogezi wa Red Cross alina Kasiita bw'annyonnyola. Ttiimu yaffe mu Bulambuli district etutegeezezza nti waliwo okubumbulukuka kw'ettaka mu muluka gw'e Bumasoobo ggombolola ly'e Buluganya olunaku lwa leero ekireetedde ennyumba ezimu okuba nga zibikkiddwa. Tetunnamanya kituufu oba abantu bameka abali wansi ababikkiddwa mu nnyumba ezo naye at least tusindiseeyo ttiimu okusobola okulaba nga bayambako okuyimbulula abantu wansi
okuva mu bibulooka ebyo n'ebitaka ebibagwiridde. Kuno kigwemudde okusosenga disitulikiti nekusibwa okumbuluka kw'ettaka mu Septemba 2021 emyaka egiwerako gyakosebwa olw'ekubyatonya ekyavaako ettaka okumbuluka. Ate Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Mayanja asanze akaseera akazibu bw'alagidde abantu abali ku bibanja okubyamuka olwawe ekyanya musigansimbi akole emirimu. Bino bibadde ku kyalo Kazinga mu Town Council y'e Nakifuma Naggalama. Kyokka bw'agenza okulambula ettaka eryogerwako yeekyusiza n'agamba ab'ebibanja basigale nga bakozesa ebibanja byabwe kubanga akizudde nti baluddeko. Minisita y'ebyettaka Dr. Mayanja agenze bukubire ku kyalo Kazinga e Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono okugonjoola enkaayana z'ettaka wakati w'abatuuze ne musigansimbi Ismail Muhammadi. Ettaka lino liwezaako obunene bwa yiika 5 ng'ekisitudde Minisita Mayanja ye musigansimbi okumutuukirira nga yeemulugunya ku batuuze ababba ettaka lye. Atuuzizza olukiiko era enjuyi zombi ne ziweebwa omukisa okunnyonnyola obwannannyini be balina ku ttaka nga batuuze bakiikiddwa Joseph Ssettimba. Ettaka kalibenga lya Isima, ettaka kalibenga lya Buganda Land Board ku sayidi ya Kabaka, abatuuze baba balina okubeerako. Ategeeza nga musigansimbi bwe yakola ekyapa ekya yiika 17 era nga kitwaliramu ennyumba z'abatuuze ebibanja saako n'essomero ly'obusiraamu. Era n'obusuulu okuva mu myaka gyana tubulina bwonna weebuli, naye abannamuko be baakola ensobi ne bajja bakuba ettaka ly'essomero ne batwaliramu n'ebibanja byaffe byonna. Balumiriza musigansimbi okussa amagye ku ttaka lino awatali kuganya muntu yenna okulimirako emmere nga n'emu yavunda. Amagye gali eyo ganoonyaayo ti oba oli mutuufu amagye oleeta gaaki. Musigansimbi akiikiridwa Pulezidenti Richard Kiboijana ategeeza nti ettaka lino yaligula nga tekuli wadde ennyumba newankubadde okusinziira ku bifaananyi omusasi waffe byakutte biraga essomero era biko okuba nti lirudde ku ttaka lino. N'ekikulu kino kakasa abatuuze abo baklaiming webali oba tebaliiwo, kuwe tebaliiwo, bayagala kujja kuba ettaka lye kulitunda. Pulezidenti musigansimbi agambye nti abantu batandika mpola okwesenza ku ttaka lino ku kifuba nga ensonga lwaki yaleeta abasirikale okubagobako. Ne bamuwa abaserikale military kuyamba poliisi protectinga peace eyo until ebintu bino biteredde. Ekiri Honorable Minister nkumanya amateeka gwekafulu waago tulina okutereeza issue wakati wa Uganda Land Commission ne District Land Boards ne Buganda Land Board ye issue esinga obunene ekisumbwa wano. Minisita ayogedde eri abatuuze era n'alagira ebyapa ebyakubwa ku ttaka ly'essomero lino bisazibwemu. Abalinamu potatoes bwabwe balime ebintu bwabwe babugyemu, mukkiriziganye a peaceful disengagement. Kino kijja batuuze mu mbeera ne basaba minisita asooka alambula ettaka lino nga tannaba kusalawo kwonna kwakola ekintu minisita kyakkiriza. Dr. Mayanja asanze akaseera akazibu wakati mu kulambuzibwa ettaka lino nga bakira abatuuze bagenda bawakanya ensala gy'akoze gye bagambye nti erimu bwenkanya. Kati bagamba bakyaki obumande mu mbugyeko nkuza enkaddiye ntuusa n'okutuuka mu magoba ntikisirinaawo kibanja. Abamu bategeezezza nga minisita yalimbibwa. Minisita bamulimbye nti abatuuze wano balinako bulinyi ki? Balinako bulinyi mmere yaabwe. Mu kulambula minisita asanzeeyo obuyumba obwazimbibwa omugambibwa okuba nti mwe musula abasirikale abaveeyo ne baliisa abatuuze akakanja n'okubagoba ku ttaka. Minisita twagala okikkiriza ekyapa kya nnyonyi kye baakola omuyinja bakasi. Embeera ne waliiriza minisita okwekyusa n'amenyawo byasoose okusalawo era n'alagira abatuuze badde ku bibanja byabwe bwe batyo ne bajaganya. Abalima mwenna mwogere mu maaso okulima emmere David Msikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne munne owa Tanzania Pulezidenti Samia Hassan Suluhu bagguddewo ebbibiro ly'amasannyalaze Ssenga. Abakulembeze bombi bategeezezza nti ebbibiro lino lyakuyamba kinene okusitula enkulaakulana. Pulezidenti Yoweri Museveni nga ne munne wa Tanzania Samia Hassan Suluhu batongoza ebbibiro ly'amasannyalaze lituumiddwa Kikagati Mulunga lisenga mu disitulikiti Ssenga. Ebbibiro limaze obwe bwasitira Uganda 327. Mu kutongoza ebbibiro lino Pulezidenti alagidde abakungu Minisita y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo okutandikira omubagirawo okuguza gavumenti ya Tanzania amasannyalaze agamala. Pulezidenti era yeewunyizza nti wabadde okusika omuguwa ku ndagaano y'okugabana amasannyalaze okuva mu bbibiro lino. Ategeezezza nti oba Tanzania yeetaaga amasannyalaze mangi gabaweebwe kuba bajja kusasula. That there is argument about sharing your power. What are you arguing about? If the Tanzanians want to take all the 16 megawatts, let them take it. And they pay for it. What is the problem exactly? Mu ndagaano yasooka Tanzania lyakufuna megawatts 2 zokka naye nga beetaaga amalala. Pulezidenti alazisa nnyo nti kati basobolera ddala okukozesa obulungi amazzi g'omugga Kagera. Era alagidde okukendeeza ku nsimbi ezikozesebwa mu kulya amasannyalaze gano okuva ku $8.5 okudda ku $5. Especially for manufacturing, should be about 5 cents. For nightclubs, I don't mind. It can go to 8 cents and so on. But so what do you say about the cost? Because when we build dams with the Chinese, like the Karuma you are hearing about, the production cost is 4.8 cents. Ategeeza nti balina enteekateeka ezimbi ebbibiro lituumiddwa enshongezi bawaddamu nga lyafulumya obungi bw'amasannyalaze megawatts 26. 11 miles from here downstream we have Nshungezi, where we have got another 38 megawatts. So I am glad Her Excellency, you had her promising you that she's going to instruct her people to work with you on Nshungezi also. Ye President Suluhu mukugera kuyibazza abagabiriza obuyambi n'abakungu okuva ku njuyi zombi okulaba nga pulojekiti emalirizibwa. Agambye pulojekiti nga zino okugulibwawo kiba kyongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombi. And congratulate the contractors, developers and consultancies for the job well done. I've had a chance to visit the project and I saw it. It is really well done. Congratulations and thank you. Agambye nti bilioni ligenda kwongera okusitula enkulaakulana mu bitundu mu mawanga gombi. Abakulembeze bombi bagudde okuŋŋaanyizira obunywa liyite internet ligenda okuyambako abantu mu mawanga gombi. Ruth Nuwamanya yakusakidde gulino ku Babukedde TV. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kukoomulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Njagala kwebaza okuba nga okyatulaba. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Bazitosoka nompa kebanga tonagenda yenyonta esusse kodiya abasoga myuse n'enkalama teriwa n'ennyula tonyambe ompeeyo kuhema. Ettaka lizeemu okubumbulukuka e Bulambuli akasattiro. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Ekika ky'empindi kifunye abakulembeze ab'enjawulo era bwe bati bwe bazze bagoberegana. Mazige eyasooka yali Katangaaza, owookubiri yali Wakayiga, owookusatu yali Kitongoozi, owookuna yali Sempeebwa, ng'ono yaddirirwa Mazige Kakulo. Olunaku olw'enkya lindirira bamaziga abalala. Bukedde olw'okutanya afulumya eddanga munyovu. Mulimu ebipya ebizuuse byatabudde Samuna ne Nnaalongowe omuli ebyava mu kukebera abaana omusaayi ebyeraga nti babiri si babe okuli n'eyamaliriza yunivasite
tukulaza abazadde abakaaba ku fiizi z'abayizi abadda ku masomero n'enkumuliti y'ebyetaago abalumbye Russia olubawadde emmundu endala ne bawera okwongera okusensera munda mu ggwanga eryo. Mu muko gw'obusiraamu mulimu ebintu 8 ebiraga enkizo ekibuga Madiina gye kirina ku Buisiraamu. Mu by'emizannyo tusubwa akadisa akakuwa audience ava mu betting oyite mu wiikendi ng'ensawo y'onsanyufu tukulaze ne Arsenal kyerina okuzzaako omuli abazannyi omutendesa ate taba alina okugula n'okugoba galina amalambukedde olwokutaano agula 10 zokka. Amanya Ssenga Habat omu ku badirekita ba BRH Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba BRH Property Services twalese